abusive language mukosa vulgar words byesasobola like nakuyisa mukamwa kange ne muvuma namukwaya muvuma spice banaye mumuvuma nenga tekikola makulu guys. Iwe Sheebaholic opostinga kalungi ogenze ku page ya spice mumuvuma mumuvumiraki leero bimpeddeko like ayina video gya postings eya club bino bye baliko ebya team no sleep team mbs biki naye era guys era muzzeyo ne muvuma ate abamuvuma mumanyi naye bambi tubasaba mukirekerawo tekina we kituyambira tekina we kigattako ku muyimbi ate ne kalungi yennyini yabagamba oyo data gw'omala ng'ovuma omuyimbi genda ku YouTube viewing a boyfire nkutu solide ne views zikyatulemye okutambuza mukitegeera naye mwe mulinga abagufuula omulimu amanya eddoboozi abantu SMX representing straight out SMX media nze kyova olaba respectinga nnyo ba SMX media subscribers yensonga lwaki sibaawo bintu bya kifere yensonga lwaki sibaawo bintu lwakuba njagala likes yensonga lwaki sibaawo bintu nga mbipanze bupanzi mujjukira bulungi nnyo we nakola story ya Spice Diana ne Sheebah kalungi abaana ba Sheebah kalungi baba bafani ba Sheebah kalungi we baavaayo ne basooka bavuma Spice Diana ne bamuwemula naye mbagamba nze mu story gye nakola nti Sheebah kalungi ne Spice Diana bonga bote beerinaako buzibu wabula bafaani banene oba abaana bana babawagira be baleetera okubeera nga waliwo ko n'obuzibu kubanga omwana agenda naye wagira nnyo Spice Diana ate n'alowooza mbu waliyo omuntu mulala alina kuwagira artist mulala alina okugyako buli omu alina kuwagira Spice Diana yeeyo nembiranye naye yaliwo naddala nnyo wakati wa Bebe Cool ne Bobi Wine ng'omuntu awagira Bebe Cool alowooza buli omu si yonna ena wagira Bebe Cool ng'omuntu awagira Bobi Wine naddala mu music alowooza ensi yonna ena wagira Bobi Wine ng'ate si we kiri ate balira abantu bo nga tebeyinaako nnyo biifu eri awo so ne Spice Diana wamu ne Sheebah kalungi we kiri ye Sheebah kalungi talina buzibu na Spice Diana ne Spice Diana talina buzibu na Sheebah kalungi wabula bano abawagizi be baleeta obuzibu naye ensonga ekirungi ekiriwo nti ensonga emaze neetuuka ku ntikko tufunye ka audio kalinki akalinkinze nga kava mu baana bano aba Sheebah kalungi nga beekuba mitima lwaki abamu bali mu kubeera nga bavuma Spice Diana nera byenkuleetedde waneno bina byonna bye badiscussinze zino audio ezimaze ne zilinkinga ngenda kusaba kintu kimu okusubscribinga no ku SMX media nekya stories zaffe zibeera nyimpi ate tezitwala data kubanga ffe tuba tuuploadinga stories zaffe tusooka zikonvatinga zisobole okubeera nga ziwewuka zireme kutwalira data alina mawulire gaffe waneno gabeera legit tetupanga bupanzi bintu kufuna likes oba subscription ogenda subscribinga nga nawe kyosubscribingako kiraba mbu yes onajja kumpa legit information so byebino byonna nga bwe byagenze mu maaso. Just from today onwards, go with this audio. Nesonye namkwaya just actually nina naina kunyonyole kyavaako ekyo oli mulenzi kankweza ne screenshot zozo omulenzi we namulumbya mu inbox ye nalyoka ngamba alina okumakinga sure nti kalungi retiring from music so tekyo kyanviirako but from today onwards ananda banzemo actually ngena na mwandi following kubanga kansirike kanesonyiwe namkwaya hajala owulidde waliwo ekintu kyenzize nga like nga ndaba naye nga ate kinyiza ate nga like kituswaza mukitegeera like guys tekikola makulu tekina kyekyongerako kudda ku page z'abayimbi ne mutandika obbavuma moreover nga muli ba Sheebaholics ababikola mwemanyi ate nga mupostinga n'omuyimbi like mwagala nnyo vuma Spice Diana simanyi lwaki kalungi like tavanga yooko n'abagamba mbu tebakwatagana na Spice Diana by the way oluusi naffe like fe tuleetawo n'ekibeera like abayimbi bo nga bo bayinza oba nti balina buzibu naye nga ffe tukireetawo n'ogenda no ate abamu mukozesa abusive language mukozesa vulgar words byesasobola like nakuyisa mukamwa kange ne muvuma namukwaya muvuma Spice banaye mumuvuma naye nga tekikola makulu guys. Iwe Sheebaholic opostinga kalungi ogenze ku page ya Spice mumuvuma mumuvumiraki leero bimpeddeko like ayina video gya postings eya club bino bye baliko ebya team no sleep team mbs biki naye era guys era muzzeyo ne muvuma ate abamuvuma mumanyi naye bambi tubasaba mukirekerawo tekina we kituyambira tekina we kigattako ku muyimbi ate ne kalungi yennyini yabagamba oyo data gw'omala ng'ovuma omuyimbi
genda ku YouTube viewing a boyfire nkutu solide ne views zikyatulemya okutambuza mukitegeera naye mmwe mulinga abagufuula omulimu abakikola mukimanyi naye bambi mulekeraawo muleeta ekibeera nga n'abayimbi tebalinawo biifu wadde naye ffe ne tugicreatingawo oli buli wapositinga nga mumuvuma moreover Sheebaholics mukitegeera muvuma oli nga naye ttiimu yeddange ate etandika kuvuma kalungi we bavuma kalungi nga temutandika otuleetawo ne screenshots esimanyi ono waavuma queen wolololololo mwe nga emutaagala bavume queen bane mulekera ovuma spice mumuleke abeere kyali enough is enough we are Sheebaholics mugenda ku page yoli mumuvuma mumuwemula kalungi tavangayo ko n'abagamba nti ono sikwatagana naye kitegeera ate era ne waba atugambye mbutakwatagana naye tekitegeeza ate kudda ku peegi yoli muvuma bane guys tukule twebereremu ebintu ebimu tubireke bannange guys it's too much naye bambi mulekeraawo it's too much cause guys bambi tekikolera ddala makulu tebinyuma tekikolera ddala makulu mulekeraawo vuma abayimbi mulekeraawo moreover nga mukozesa ebigambo ebinene mumuvuma mukola biki please guys mulekeraawo bya kisiru